Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo Tatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Sanso balaba ku mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Amanya n'eddoboozi yenza omumbejja wa Yesu NKSM. Neebaza Mukama tyananze nno jogereko eri abatukuvu be. Mwasuze mutya era mwasiibye mutya? Kansubire nti nno ffenna tuli bulungi. Weewaawo mbaaniriza nate mu Bible reading yaffe ompya eyakatwegattako nsaba n'obuwombeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga, commentinga, oluvannyuma subscribinga. Mukama agenda kunkolera obulungi. Kona ku notification bell ofuuka omutuuze owa buli lunaku mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, omulwadde nsaba Mukama okuyita mu kigambo kino akuwonye. Asobeddwa ayeebuuza ebibuuzo byonna okuyita mu kigambo kino nsaba Mukama akuwonye. Nga tugenda mu Bible reading yaffe katukowola omwoyo wa Mukama. Ameya Mukama dadi tukowola omulungi wange jjawo okutegeera kwaffe ojja omaamire. Muffe temuli magezi era temuli kutegeera. Otusaasire waddayi tutambudde bubi kubanga wagamba ekigambo kyo tekituula wali kibi. Weewaawo dadi wange tunaaze n'omusaayi gwo otutukuze tusobole okusoma Bayibuli yo ate tugitegeere tubikkulire obuziba bwo Mukama Tata. Tetusobola gisoma ne tugitegeera wootali omwoyo wa Mukama. Wootali ddali tetusobola kumanya kiki kyoyagala twogere, kiki kyoyagala tumanye. Ndeka tutambule tuwe ekisa kitambula nga bajjajjaffe baatambula. Mu kitabo kyaffe kino Mukama Tata kye tulimu omwoyo wa Mukama atukozesa eby'ensonga. Kulembera amagenda gaffe n'amadda gaffe. Yimirira wamu naffe otusomese mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bangi twagala kumanya, bangi twagala kutegeera. Kufuga, kulembera, luwana entalo mu bisitaani ze yanditweteddewo Mukama Tata kabaka wabakabaka okutulemesa okutegeera ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era buli kyonna kye tugenda okuyiga tukyongaso endagaano musaayi gwa Yesu eka kitulemu inamaani waffe tukutegeere tukubikkulirwenga enkya n'eggulo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo omutukuvu nti otuuse, weebala omusumba omulungi Taata era nga tukoowoola kulembera. Essula y'e15. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, Mukama yantuma okukufukako amafuta okuba kabaka w'abantu be Isirayiri. Kale nno kaakano wulira eddoboozi ly'ebigambo bya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti, nekkaanya ebyo Amaleki bye yakola Isirayiri bwe yeesimbawo okumuziyiza mu kkubo bwe yalinnya okuva mu Misiri. Kaakano genda okube Amaleki ozikiririze eddala byonna bye balina, so tobasaasira. Naye batte abasajja n'abakazi, omwana omuwere n'ayonka, ente n'endiga, eŋŋamira n'endogoyi. Awo Sawulo n'ayita abantu n'ababalira e Terayimu, abasajja abatambula n'ebigere obusiriivu 200 n'abasajja ba Yuda 10. Sawulo n'atuuka ku kibuga kya Amaleki n'ateegera mu kiwonvu. Sawulo n'agamba Abakeeni nti, mugende muveewo muserengete okuva mu Amaleki nneme okubazikiriza awamu nabo, kubanga mwakola ebyekisa abaana ba Isirayiri bonna bwe bava mu Misiri. Awo Abakeeni ne bava mu Bamaleki. Sawulo n'akuba Abamaleki okuva e Kavira ng'ogenda e Ssuuli ekyolekera Misiri. N'awamba Agagi kabaka w'Abamaleki n'azikiririza ddala abantu bonna n'obwogi bw'ekitala. Naye Sawulo n'abantu ne basonyiwa Agagi n'endiga ezaasinga obulungi n'ente n'ebyassava n'abaana b'endiga n'ebirungi byonna ne bagaana okubizikiririza ddala. Naye ebibi byonna era ebitali bya muwendo ebyo ne babizikiririza ddala. Awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Samwiri ng'ayogera nti, nejjusizza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka, kubanga azzeeyo ennyuma obutangoberera so takoze biragiro byange. Awo Samwiri n'asunguwala n'akaabira Mukama okukeesa obudde. Awo Samwiri n'agolokoka mu makya okusinkana ne Sawulo enkya. Ne bamubuulira Samwiri nti Sawulo yatuuka ku Kalumeeri, era laba ne yeesimbira ekijjukizo
n'akyuka n'ayitamu n'aserengeta e Girugaali. Awo Samwiri n'ajja eri Sawulo. Sawulo n'amugamba nti, oweebwe Mukama omukisa, nkoze ekiragiro kya Mukama. Awo Samwiri n'ayogera nti, okubejjagala kuno okw'endiga nno okuli mu matu gange makulu ki, n'okuŋŋoŋŋa kw'ente kwe mpulira? Sawulo n'ayogera nti, baazijje ku Bamaleki ne bazireeta, kubanga abantu baasonyiye endiga n'ente ezaasinga obulungi okuwaayo ssaddaaka eri Mukama Katonda wo, n'ebirala tubizikiririzza ddala. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, sooka oleke, nange naakubuulira Mukama by'aŋŋambye ekiro kino. N'amugamba nti, yogera. Samwiri n'ayogera nti, newaakubadde nga wali mutono mu maaso go ggwe, tewafuuka mutwe gwa bika bya Isirayiri, Mukama n'akufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Mukama n'akutuma olugendo, n'ayogera nti, genda ozikirize ddala abalina ebibi abo Abamaleki, olwane nabo okutuusa lwe balimalibwawo. Kale kiki nno ekyakulobera okugondera eddoboozi lya Mukama, naye n'ogwa ku munyago n'okola ebyali ebibi mu maaso ga Mukama? Sawulo n'agamba Samwiri nti, okugondera ŋŋondedde eddoboozi lya Mukama, ne ŋŋenda olugendo Mukama lwe yantuma, ne ndeeta Agagi kabaka wa Amaleki, ne nzikiririza ddala Abamaleki. Naye abantu ne batola ku munyago endiga n'ente ebyasingamu ebyo ebyawongebwa okuweerayo eri Mukama Katonda wo e Girugaali. Samwiri n'ayogera nti, Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama? Laba, okugonda kusinga ssaddaaka obulungi, n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume. Kubanga okujeema kulinga ng'ekibi eky'obufumu, n'obukakanyavu bulinga ng'okusinza ebifaananyi ne batteraafi. Kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama, naye akugaanye okuba kabaka. Awo Sawulo n'agamba Samwiri nti, nayonoona kubanga nasubya ekiragiro kya Mukama n'ebigambo byo, kubanga natya abantu ne ŋŋondera eddoboozi lyabwe. Kale nno kaakano nkwegayiridde, sonyiwa ekibi kyange, okyuke wamu nange nate nsinze Mukama. Samwiri n'agamba Sawulo nti, siddeyo naawe, kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama, ne Mukama akugaanye okuba kabaka wa Isirayiri. Awo Samwiri bwe yakyuka okugenda, n'akwata ekirenge ky'ekyambalo kye ne kiyulika. Awo Samwiri n'amugamba nti, Mukama akuyuzizzaako obwakabaka bwa Isirayiri leero, n'abuwa muliraanwa wo akusinga obulungi. Era maanyi ga Isirayiri talirimba so talyejjusa, kubanga si muntu yejjuse. N'alyoka ayogera nti, nayonoona, naye nzisaamu ekitiibwa kaakano nkwegayiridde mu maaso g'abakadde b'abantu bange ne mu maaso ga Isirayiri, okyukire wamu nange nate nsinze Mukama Katonda wo. Awo Samwiri n'akyuka nate okugoberera Sawulo. Sawulo n'asinza Mukama. Awo Samwiri n'alyoka ayogera nti, mundeetere wano Agagi kabaka w'Abamaleki. Agagi n'ajja gy'ali ng'akumba. Agagi n'ayogera nti, mazima obubalagaze bw'okufa buyise. Samwiri n'ayogera nti, ng'ekitala kyo bwe kyafuulanga abakazi obutaba na baana, bw'atyo nnyoko bw'ali batalina baana mu bakazi. Awo Samwiri n'atemeratemera Agagi mu maaso ga Mukama e Girugaali. Awo Samwiri n'alyoka agenda e Laama. Sawulo n'ayambuka mu nnyumba ye e Gibeya ekya Sawulo. Samwiri n'atajja nate okulaba Sawulo okutuusa ku nnaku kwe yafiira. Kubanga Samwiri yanakuwalira Sawulo, Mukama ne yejjusa, kubanga yafuula Sawulo kabaka wa Isirayiri. Essula 16. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti, olituusawo okunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Jjuza ejjembe ly'amafuta ogende, n'akutuma eri Yesu Omubesilekemu, kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Samwiri n'ayogera nti, nnyinza ntya okugenda? Sawulo bw'alikiwulira alinzita. Mukama n'ayogera nti, twala entenduusi ogende nayo oyogere nti, nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama. N'oyita Yese ajje ku ssaddaaka, nange ndikulaga bw'olikola, era olinfukira amafuta ku oyo gwe ndikwatulira erinnya.
Awo Samwiri n'akola ekyo Mukama kye yayogera, n'ajja e Besirekemu. Abakadde b'ekibuga ne bajja okumusisinkana nga bakankana ne boogera nti, "Ozze mirembe?" N'ayogera nti, "Mirembe, nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama. Mwetukuze mujje nange tugende ku ssaddaaka." N'atukuza Yese ne batabani be n'abayita okujja ku ssaddaaka. Awo olwatuuka nga batuuse n'atunuulira Eriyaabu n'ayogera nti, "Mazima Mukama gw'afukako amafuta ali mu maaso ge." Naye Mukama n'agamba Samwiri nti, "Totunuulira maaso ge newaakubadde embala ye bw'eri empanvu, kubanga mugaanye. Kubanga Mukama talaba ng'abantu bwe balaba, kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu, naye Mukama atunuulira mutima." Awo Yese n'alyoka ayita Abinadaabu n'amuyisa mu maaso ga Samwiri, n'ayogera nti, "So n'oyo Mukama tamulonze." Awo Yese n'ayisaawo Samma, n'ayogera nti, "So n'oyo Mukama tamulonze." Yese n'ayisa mu maaso ga Samwiri 7 ku batabani be. Samwiri n'agamba Yese nti, "Mukama talonze abo." Samwiri n'agamba Yese nti, "Abaana bo bonna bali wano?" N'ayogera nti, "Ekyasigaddeyo omuto, era laba alunda endiga." Samwiri n'agamba Yese nti, "Tuma bamukime, kubanga tetuutuule okutuusa lw'anajja eno." N'atuma n'amuyingiza. Era yali mumyufu n'amaaso ge nga malungi, era eyeegombebwa okutunuulira. Mukama n'ayogera nti, "Golokoka omufukeko amafuta, kubanga ye wuuyo." Awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Awo Samwiri n'agolokoka n'agenda e Laama. Awo omwoyo gwa Mukama gwali guvudde ku Sawulo, n'omuzimu omubi ogwava eri Mukama ne gumunakuwaza. Awo abaddu ba Sawulo ne bamugamba nti, "Laba nno, omuzimu omubi oguva eri Katonda gukunakuwaza. Mukama waffe alagire kaakano abaddu bo abali mu maaso go okunoonya omusajja omukulu w'ennanga ow'amagezi. Awo olunaatuukanga omuzimu omubi oguva eri Katonda bwe gunaabanga ku ggwe, kale anaakubanga ennanga n'engalo ze, naawe oliwona." Sawulo n'agamba abaddu be nti, "Mundabire nno omusajja ayinza okukuba obulungi, mumundeetere." Awo omu ku balenzi n'addamu n'ayogera nti, "Nalaba mutabani wa Yese Omubesirekemu, omukubi w'ennanga ow'amagezi era omusajja ow'amaanyi, omuzira era omulwanyi, era omutegeefu okwogera, era omuntu omulungi, ne Mukama ali naye." Sawulo kyeyava atumira Yese ababaka n'ayogera nti, "Mpeereza Dawudi mutabani wo alina endiga." Yese n'addira endogoyi n'agitikka emigaati n'ekita eky'omwenge n'omwana gw'embuzi, n'abiweereza Sawulo mu mukono gwa Dawudi mutabani we. Awo Dawudi n'ajja eri Sawulo, n'ayimirira mu maaso ge, n'amwagala nnyo, n'atwala ng'ebyokulwanyisa bye. Sawulo n'atumira Yese ng'ayogera nti, "Nkwegayiridde, Dawudi ayimirenga mu maaso gange, kubanga aganze mu maaso gange." Awo olwatuukanga omuzimu omubi ogwava eri Katonda bwe gwabanga ku Sawulo, Dawudi n'addiranga ennanga ye n'akuba n'engalo ze. Awo Sawulo n'aweeranga n'awona, omuzimu omubi ne gumuvaako. Yes, mbakurisayo mu Bible reading yaffe. Twebaza Yesu Kristo abasobozesa mwenna okutuneegattako. Yes, nsaba n'obwembeefu omupya, likinga, commentinga, subscribinga. Mukama agenda kukola obulungi mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Katunga ekigambo kyaffe wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tuyite mu bw'eggulu okukyetooloola. Ayi Mwoyo wa Mukama Taata, leka ekigambo kyo tukitambuliremu, tuyige obuziba bwo, tutegeere ggwe ki ky'oyagala mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Buli kiso kirina mwatwegasseeko, Mwoyo wa Mukama byetuyeze leka bitukolemu omulimu. Leka omuntu waffe ow'omunda azimbibwe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Kabaka w'Abakabaka. Yesu, nkutwebaza Mukama tukulwa akaseera kano, mbagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'eddembe mu linnya lya Yesu Kristo,
omwana wa Katonda mbagala nnyo Mukama yasinga okutwagala. Shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu